Baganda bange ne bannyinaze nze yekolera itongwa leero ndi mu kkooti ate munnange baatugamba tuli bahuligani tuli bakisaati olw'okuba bo bayambadde amakooti nange nenzikeera ekiduloowa ezijjayo omuwalume gwange ogw'ekkooti omulala manyi bw'oba ogenda okulwanagana n'omuntu gendera mu karakita mwakkubira engeri yokka ey'okulwana naye ebituufu kakati okuva lwekiri nti Frank Gashumba waba ku TV bano bahuligani ba Nuupu Bobi Wine abo bahuligani bo n'ebirala byonna byatuvuma neŋŋamba ekinvumya bisaati byange kake twegamba bye muvuma abiwulira naye alowooza mbimuvumya bulalu alemeddwa okufa ku bye mugamba awoza bisaati nenzika nange mugundi mu kisanduuko nezijjayo ebikooti bamma mwebale kumpa ku bikooti bampa ebikooti naye mbiteeka mu ddoloowa nze saamanya nnyo na mugaso gwabyo kuba siri muntu waabyo munnange ze neemanyirya bitishaati byakumba ate munnange buli kintu kirina omugaso nze saakirowoozaako nti olunaku lugenda kukya ekikooti kino nkyambale ntuule wano mwebale nnyo kumpa ku bikooti kanwanagane n'ow'amakooti nze yekolera itongwa nga sinagenda wala olunaku olwaleero muganda wange Kakeeto Ismail gwe baakata okuva ekigo owa Nuupu gwe baasiba olw'okutimbanga ebipande bya His Excellency Bobi Wine n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu kibiina kya Nuupu yavuddeyo olunaku olw'eggulo kibiina kyakoze kikisobola n'avaayo alhamdulillah twebaza Allah n'ekitebe okulwanako nikitaakiriza bekisobodde okutaakirizaako n'abalala era tulina essuubi nti bajja kutuuka okuvaayo. Ismail yoyo General Secretary Lewis Rubongoya gwe yapositinze olunaku lw'eggulu azzeewoko wano ayiseeko wano nankyalirako naye ngenda sooka kukola mulamwa gwa Frank Gashumba then ajje annyonnyole engeri gye bamukwatamu n'okutulugunyizibwa okungi omwana ono kwayiseemu mu kkomera emiggo gye bamukubidde mu kkomera ababuulire n'embeera ya Honorable Seggirinya Muhammad Mwali tali bulungi era ababuulire n'embeera ya Alan Sewanya na Honorable Mwali. Ismail jangu babuze katono bakimanye nti wuli then nze ntandike tuula babuzeko mudakike mba kimanye nti wuli then ebyatujja tutandika abuze katono Ismail amemba nze Kakeeto Ismail azobabuuzaako wano era gwe baatadde olunaku lw'ejjo eyakavaayo ku Lubongoya bwe yapositinze gwe yataddeyo eyabadde ekigo kale ndowooza General Itongwa ne bwensimbulira wano Frank Gashumba ebifaananyi bye watadde ebya His Excellency Bobi Wine ng'akyalina amaraasi ng'akyasibye enviiri ng'akyali omubanda wa Kabaka byantuuseeko weebale nnyo weebalire ddala naye ate munnange wampaddemu ekyokuyiga era mu byo mwe ŋŋenda okukubira. Mwaka gwa 1995 twalinawo olutalo enjasabiggu wakati w'abayimbi b'eggwanga ababiri Livingstone Kasozi ne Hamani basudde. Livingstone Kasozi bwe yanyiiga yavuma Hamani basudde obubi n'amulangira bw'alabikanga ekiwuugulu n'amulangira byonna bye yamulangira naye ate n'atamanya nti Hamani basudde yali yeevuma dde obubi
ngamba ni basudde buli lwaba atandika introduction ze akugamba nti yesinga Salemu nsanga obuzibu okukiragamu abantu tikati ndi musanyu oba kati nkungubaga zebwe mwenya n'ontunuulira mpa amabugo wamma obubi musango munene nakkiriza nga ye yakiragadde abantu nti ndi mubi ng'ekyo tekikyali kivumo wadde n'akatono ye gyali era Livingstone Kasozi mu budde obwo yasemba n'ekivumo kye kubanga gwe yali akivuma yali amanyi obubi bwe ate nga yalagadde ensi nti bannange ze ndi Ssebbijjo bw'atyo Livingstone Kasozi n'asemba n'ekivumo kye. Kakati na His Excellency Bobi Wine yakugamba dda ndi mubanda wa Kabaka nze ndi mubanda owa Kabaka ndi ninja ekigambo mubanda kitegeeza buyaye obulasta badman era ganga ndi badman from Kamocha. Kakati tewali kivumo kyewali oyinza kuvuma His Excellency Bobi Wine kubanga yali yakikulagadda. Kakati olwalero ne mwojjayo ebifaananyi bya Bobi Wine n'ovuma ne mwojjayo ebifaananyi bya Bobi Wine olwalero ebyedda n'ovuma tebiina kye bimukosa. Ekisooka kya byonna naawe oyo omuyita Bobi Wine. Bobi Wine muyaali kizibu nnyo okwogera ku Bobi Wine n'omuyita Kyagulanyi. Kakati okyo ekifaananyi ky'oli mu kuvuma ky'oli mu kutambuza olwaleero kye kyamufuula Bobi Wine naawe gw'oyogerako olwaleero naawe akuweesezza akalimu ovume kye kyamufuula Bobi Wine. Ebyo ebifaananyi by'opositinga bye byamufuula Bobi Wine. Tegaali masuuti tezaali nviiri nsale ezo enviiri gwe z'oyinza okuyita ez'ekiraasi ez'ekiyayi ze zaamufuula Bobi Wine gw'ovuma olwaleero. Kakati olunaku olwaleero ne bwokeera n'oteekayo ebifaananyi bya Bobi Wine ng'olowooza nti bisobola okusuula Bobi Wine munnange ate bimwongera maanyi. Kiddamu olwaleero ebifaananyi bya His Excellency Bobi Wine by'oteekayo bimwongera maanyi na credit. Era nkusaba yongerayo n'ebirala tandika n'okubitimba ku street wabula bw'oba otimba teekayo ne Bobi Wine ow'olunaku olwaleero kubanga buli lwenda banze ku Bobi Wine owedda oba nnyongera inspiration n'omuvubuka munnange ali eyo buli lw'omutunulako n'oga life can change. Laba omusajja n'ava eri mu kusiba balance n'ava mu kusiba amaviiri mu kwekuba ttatu y'ono kati olwaleero avuganya Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni y'ono eyawangula akalulu ka bonna abantu gwe bakkiririzaamu. Era nze lunaku lumu ejjo nabadde sodown nga nina ebikutta omwoyo ampulira njagala kwetuga olunaku olw'eggulu nabadde sodown nga nina ebikutta omwoyo nga mpulira mu mazima ga Katonda njagala kwetuga naye bwe nalabye Gashumba ng'apositinze ebifaananyi bya Bobi Wine n'emitunulako n'ensuuminga n'enkola ki neŋŋamba life can change one day God will uplift me ng'era bwe yakoze Bobi Wine oba bwe yakola Bobi Wine. Olaba Bobi Wine ava mu bubanda n'afuuka omuntu abantu gwe baga nti ye pulezidenti waffe gwe twalonda n'agamba nti ŋŋenda kuyitirako ku masengere ne bakuŋŋaana ng'abalinze Yesu nti akomawo. Bw'aba Bobi Wine asobodde okweyubula n'afuuka omuntu oyo then mba neetugira ki Katonda gy'ali akola. Then neetugira ki Katonda gy'ali akola. Olaba afuula Bobi Wine omubanda n'amusalako enviiri n'amwambaza essuuti n'amusisa empale ne zidda mu kiwato nga n'olunaku olwaleero abantu bagaffe gwe twalonda era nga baba boogera naye bamwadressinga nga abadressinga pulezidenti waabwe. Negamba one day sigenda kwetuga nange nja kubaako nga Bobi Wine nja kukyukira mu kiti kyange nve mu bisaati bino bye munnangira nange nyambale ku ssuuti one day. Era njagala okwebaza omukulu Frank Gashumba weebale nnyo ebifaananyi bya Bobi Wine bye wataddeyo wamponyezza okwetuga. Njagala okwebaza
nkwebaza Frank Gashumba weebale nnyo ebifaananyi bya Bobi Wine omubanda bye wataddeyo wamponyeza okwetuga era abaana bangi nnyo olunaku olwaleero balina essuubi olw'ebifaananyi eno ti olaba Mukama ajja Bobi Wine eno n'amufuula omukulembeze w'eggwanga then kitegeeza nange lunaku lumu ajja kunkyusa. Baana bangi abaali abasibi ba balance, baana bangi abasibanga enviiri, baana bangi abaali beekubye zittatu ng'olunaku olwaleero Bobi Wine bwe yakyuka baakyuka naye. Bobi Wine weebale okubeera omununuzi oba idol role model ow'Abannayuganda. Tukwebaza nnyo. Kaakati then nsaba Frank Gashumba ng'ejjo bwe wataddeyo ebifaananyi ne bimponya okwetuga weebale kuba nabadde ngenda kwetuga. Kaakati mbadde nkusaba bw'oba oteekangayo ekifaananyi kya Bobi Wine oteekangako ne Bobi Wine ow'olwaleero. Bw'oba oteekangayo ebifaananyi bya Bobi Wine oteekangayo ne Bobi Wine ow'olwaleero tutendereze ekitiibwa ky'Omukama. Tugambe Omukama asobola okuzzaayo musasa mwere muyite eggweserezo abatamanyi bulungi Luganda. Mukama asobola okuzzaayo musasa n'akuyooyoota n'akubumba n'akukomyawo nga tebakujjukira kibanga omusajja bw'onaakeera n'odibaga mukazi wo kasiiwufu kalabika bubi akakazi kano mwemwe n'ebirala gye bannange nga natomera simanyi nakakwanira mu nzikiza bannange kirabika nali ntamidde mukazi wattu n'akwatamu obwanguwa n'addayo ku lujja n'afuna omusajja amulabirira yamanya nti ono omukazi wakwozaako nfuufu obulungi bwe munda mwe buli just wakwozaako nfuufu ono omukazi alinga engatta ennungi naye ng'ebadde ebeera mu nfuufu nga bwe nkikubako eddagala oli asobola okulaba obulungi bwayo n'amutwala n'amukubako eddagala n'amwozaako enfuufu. Omusajja eyamugoba agenda okuddamu okumusanga ng'amubuuza nakiboneka yeggwe bannange oba nnali ntunuddewa sitaani yankema bannange nendeka omukazi omulungi labwendekawo omuzinga gwa wayini ogw'omulembe neŋŋenda ngwirana ne kuluudu. Kumba omuzinga gwali gwa wayini naye nga yeye alemeddwa okuvumbula nti gwali gwa wayini. So His Excellency Bobi Wine bw'oba oteekayo ebifaananyi bye ebyedda n'ebyaleero biteekeyo tutendereze ekitiibwa ky'Omukama Katonda. Tugambe nti Omukama w'amaanyi eyayooyoota omusajja ono n'amufuula omukulembeze w'eggwanga olwaleero. Omanyi waliwo abajjegga bayinza okugamba mukulembeze waawa byanjawulo. Wantu inawo omufuzi n'omukulembeze. Museveni ye mufuzi wa Uganda, Bobi Wine ye mukulembeze wa Uganda. Museveni is a ruler, Bobi Wine is a leader. Bwe kibanga tulina kuddayo mu byayita ne tutunula n'olwaleero gundi naakyuse, gundi akyuse, bannaye yeekolera akyuse. Ebyayita wooli ne gy'ogenda abantu abo bafaanagana balongo. Nkiddamu ebyayita byo bye biditamininga wooli ne woolaga. Bobi Wine buli lwatunula gye yava atendereza ekitiibwa kya Mukama n'agamba Lord, your name will be praised. Nzaani gw'osala enviiri n'onfuula pulezidenti oba omukulembeze w'eggwanga. Frank Gashumba tutunuleko mu byayita byo ne wooli olunaku olwaleero okyuse ki? Frank Gashumba ow'emyaka 2 emabega ye Frank Gashumba olwaleero. Bobi Wine gw'oyita omubanda emabega olwaleero wakwegongwa ensonga lwaki omuvuma. Frank Gashumba
emyaka 2 emabega oba 25 n'olwaleero okyuse ki? Frank Gashumba emyaka 2 emabega wali mufere omubbi kondo. Myaka 2 emabega Frank Gashumba wali mubbi kondo. N'olunaku olwaleero oluvannyuma lw'emyaka 2 nga n'omwana we akuze okyali mubbi kondo. Myaka 2 emabega tewalina maka. N'olunaku olwaleero toyina maka. Waliwo abajega abagenda okugamba Frank Gashumba asula bbunga soogedde ku nnyumba njogedde ku maka. Amaka ye mukyala. Myaka 2 emabega oyo gwe mulaba teyalina maka. N'olunaku olwaleero talina maka. Tambuza video. Emyaka 2 emabega yali mubbi. N'olunaku olwaleero akyali mubbi. Emyaka 2 emabega yagulanga bamalaala. N'olunaku olwaleero akyagula bamalaala. Frank Gashumba bw'otunula mu mmirayo olunaku olwaleero n'ojjayo n'ebifaananyi emabega ne okubaka flashback okyuse ki? Naawe kye tuyinza okugamba nti kakati olwaleero katuziikule pasti za Frank Gashumba zimuhantinge zimuyigge. Sisobola nze kuziikula pasti zo kuba Gashumba tolina pasti. Bwe wali mu pasti bw'oli leero bye wakolanga mu pasti byokola leero. Mu pasti wali mubbi wali mufere n'olwaleero okyali mubbi okyali mufere. Wali muguzi w'abamalaaya myaka 2 emabega n'olunaku olwaleero okyagula bamalaaya. Myaka 2 emabega tewalina mukyala n'olunaku olwaleero toyina mukyala. Frank Gashumba mbuulira essaawa eno muntu ki ayinza okuziikula pasti zo? Naawe tugambe nti katuziikule pasti ya Frank Gashumba eno emuhantingi. Ekuhantinga etya? Kuba pasti zo zokyalimu zolibeeramu ne mu future opulaninze kukyuka ddi. Tambuza video. Opulaninze kukyuka ddi? That is the question, Mr. Frank Gashumba. In the past, in the present, even in the future, oliba Frank Gashumba yennyini oli gwe tumanyi. Kakati omuntu yenna gwoziikulira pasti ze zimutambaale oba zimuyigge kkiriza nti aba akyuse. Omuntu yenna kasita omuziikulira pasti ze zimusuule kkiriza nti aba akyuse. Weebale kukkiriza ti His Excellency Bobi Wine yakyuka. Weebale kukkiriza ti His Excellency Bobi Wine yakyuka era essaawa olwaleero wanjawulo. Ensonga lwaki oziikula pasti ze zimuhantinge. But joko muzitinkula ffe twongera kutendereza kitiibwa kya Mukama. Twongera kumwagala era twongera okukimanya ti Mukama yasitula Bobi Wine akola. Naffe olunaku olwaleero katugume ajja tukolera. Era ebifaananyi bye waleese bigenda kuyamba abavubuka bangi okuva mu bikolwa eby'ekiyaali omuli okunywa enjaga, okwekubaza ettatu n'okusiba enviiri. Bagambe ono ye Bobi Wine nali sikimanyi. Bwe ntunuulira Bobi Wine wa leero n'ow'ennaku ziri ono yasinga. Nawe adduke mu saaluuni ewa Edi Mutwe abapepete. Edi Mutwe weetegeke. Abantu bagenda kujja mu saaluuni yo olw'ebifaananyi bya Bobi Wine ebikadde. Bagambe nti ani atayagala kubaako nga Bobi Wine. Nabo basale enviiri. Nabo basale enviiri. Kakati Frank Gashumba tukweyanza. Basudde yagamba walikola ekintu okulumya gundi
nowunzika ng'oyambye muyambe ekkiriza. Franka Gashumba Bobi Wine omukadde gw'oleeta bw'atandika okunyumya olugero lu-inspiringa, otuula n'omuwambatu n'aku-inspiringa era n'akugamba va mu buyaayi ng'osobola okulaba n'ensonga lwaki akugamba va mu buyaayi. Labira kunze ove mu buyaayi, labira kunze ove mu kwakuba ttatu, ng'oswana okulaba ensonga lwaki naawe olina okukivaamu kubanga weegomba. Okubaako nga Bobi Wine w'olunaku olwaleero. Frank Gashumba, mboozi ki gy'oyinza okunyumiza omuvubuka wa leero n'omu-inspiringa? Mboozi ki gy'oyinza okunyumiza omuvubuka wa leero n'omu-inspiringa? Oyina gw'osobola otutuuzaawo n'omunyumiza olugendo olw'emabega ne wooli olwa leero n'omu-inspiringa. Basipapa be wayingiza mu bubbi osobola obba inspiringa tudde ne bava mu bubbi ng'ate gw'okyabulimu. Ba SK Mbuga be wayingiza mirimu gy'okufeera fake dollars olwaleero osobola obbatuuzaawo ne bava mu bufere bwazi fake dollars. Bobi Wine bwanyumya olugero lw'osala enviiri baazisala bangi, baazisala bangi kubanga yaba inspiringa ozisiba yasala ate n'ababuulirira ne bagamba yes gye naasaze ate n'atulaga akabi akali mu kiri naffe tusale kubanga balina ensonga lwaki basala kuba n'abagamba osala naye yasaze. Frank Gashumba today osobola okugamba abantu nti muve mu bufere ne babuvaamu. Frank Gashumba osobola okugamba abantu nti muve mu bufere ne babuvaamu ng'ate ggwe okyali mu fere. Can you inspire the new generation? Can you sit on the TV and tell people about your story? Can you sit on the TV, Farida Nakasi, when I'm interviewing and telling people your story? Because you have no story. You are still in your story. You have no story. You are still in your story. Toina rugero lwa kunyumiza bantu kuba okyali mu rugero. Abaye nali mubbize gwe mulaba Pastor Kiganda namuwulirako awo ng'anyumya abuulira enjiri. Nali mubbi ze navumanga abalokole kakati leero ze mbuulira enjiri. Ze yakubanga abalokole ne mbavuma. Because he changed. Today, ayina moral authority enyumya ku ekyo na inspiringa n'abalala okuyingira obulokole. Frank Gashumba wali mubbi okyali mubbi oliba mubbi. You have no story because you are still in your story. You have no journey because you are still in your journey. Ekirala buli ovuma Bobi Wine nti muyaga. Omuyaga bannanga omuyaga tetuyinza kuddira ggwanga netulyesigisa omuyaga oba ovuma Museveni. Tetuyinza kuddira omuyaga netulyesigisa ggwanga musajja anywanga enjaga omusajja ali Kibanda omusajja ali Wambalasi ali Maswansi bakiwani oba ovuma Museveni. Mukazi wo basajja bannange ekivume ekisinga mu maka kye kino kye ngenda okubanyumizaako. Mukazi wo kyayinza okukukola ne bw'aba takutteeko ekivume ekisinga mu maka ye mukazi wo okukulekawo ng'olina omubiri ng'ogwa Kyaga, ng'olina ssente ng'eza Kirumira, n'agenda n'aganza akalema k'okukyala akaavu akatamiivu. Kiddemu mukazi wo
ekivumo kyayinza okuvuma ekikyasinze kwe kubanga gwe bbaawo olina omubiri ng'ogwa ccaga ng'olina ssente ng'ezakirumira n'agenda n'aganza kaalusaga akapakasi k'okukyala akalema ate akatamiivu eba sitampu emala nti tomalaako omuntu watuukira okuluma ku lyagenda okukoza kiba bubi mukazi olaba adduka mu ggoloofa eyo n'ajja mu kasiisira k'omupakasi omutamiivu ate nga mulema kayanda kitegeeza nnyinimu ssemaka tomalaako takwongerangako kirala ekyo kimala kale oli bwakeera n'agamba nti Museveni tetuyinza kukkiriza muyaga kwata mu ggwanga ekyo kyekivumo ky'oyinza okuvuma Museveni ekisinga nti bannange okumanya bannayuganda bali bubi olaba basazeewo baleka ab'amataayi bagende n'omuyaga era n'ensinda abafuze bumbula bagenze n'omuyaga ow'amaviiri abafuze bumbula baaba olaba basalawo okugera n'omuyaga ate kitegeeza ono mubi nnyo n'okusinga obuyaga bagumira omuyaga ne batagumira muntu mubi nga Museveni abantu abafuze bumbula olaba bagenda n'omuyaga wallahi Museveni mubi nnyo ne basalawo bagende n'ono Bobi Wine ow'amaviiri la hawla wala quwwata olaba emmese edduka egenda mu muliro manya ekijigoba kyo ky'okusinga omuliro bagenze n'omuyaga kika ekiri e Uganda kika n'ow'emmindi asena bannansi b'ekyayi bagenze n'omuyaga tekiri kyegambye teri kivumo omukazi kyayinza kukuvuma nga kwendako ng'oli musajja omunene omulungi alina buli kimu omugagga nagera n'ayenda ku kayanda omupakasi w'okukyala omulema omutamiivu kyekivumo ekisinga oba omaze okukonfaminga nti omwami tagenda bbombo kuba saluti namba bakulu mwekka mukitegedde musajja alumba Bobi Wine olwaleero eno Uganda ekoma ku ye kiddamu omusajja ali mu kulumba His Excellency Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero Uganda ekoma ku ye bw'afa Uganda eyiye egenda kubeeweddeko talina musika talina musika Uganda ekoma ku ye egenda kuzaayira ku ye Gashumba lwalifa lwaligendera ddala n'ebibye kati omuntu atalina musika kama gwe yamma omusika togenda tumalira budde sigambye nti omwana omuwala tasika naye asobola osika kuba Gashumba si Muganda ayinza osikisa omuwala naye so oyo muwala we si muwala we zidoola azina ekimansolo si muwala we basikwata mu mabaala tirisa neyeehuba ng'enkima ku muti ku poozi bano ba strip nagwetoloola bamanyi n'obbaga akakati koba booti twagala kulaba kuwora n'akuba Frank Gashumba talina musika kuba naye yali badde omusika akola bwa zidoolo ntegeerekese ekirala Frank Gashumba oliko ekikolimo ffe kye tutaakuteekako wabula kye weeteekako ng'okisaba Mukama Katonda Frank Gashumba weesabirako ku Mukama Katonda wali Luweero oba wali olumbe lwani eyo sazata Ssaabasajja eri Bulemeezi okola statement bweti buli awagira NRM buli awagira Museveni ofenga oliikaana ofenga owunnuuna ng'empuuna malungu Mukama kuba ebbalaayi gwe wagisaba esaala sinze kati oliko ekikolimo nze kyesaakuteekako gwe kyeweesabira Mukama buli awagira NRM Mukama kuba ebbalaayi
Mukama kuba omuggo, Mukama akutte bubi, ofe ng'owunya ekivundu. Wategese perfume agenda okujjawo ekivundu ky'ogenda owunya. Kuba essaala gwe wagisaba ate ye Mukama. Ogenda kufa ng'owumpuguma mu ssaala gye weesabira. Ogenda kufa ng'olinga empuuna malungu. Ogenda kufa ng'owunyanga kalooli. Ogenda kufa ng'olinga embizzi efiiridde ku luguudo bannyiniyo ne batagiraba neevundirako. Gwe wasaba. Era bwe wagisaba nze nagamba kimu, amiina. Bwe wasaba essaala nze nagamba kimu, amiina. Kati mu kugamba amiina kitegeeza ekikolimo kye wasaba kigenda kutuukako gwe wennyini. Ye ate onaawunyemeko ekivundu olwedde watandise okuwunya ekivundu kubanga wafuuka poti Museveni mwateeka obubiibwe essaawa eno. Ye n'atoowolokokeramu ggwe n'asigala ng'ali fresh, gwe n'owunyirira ekyalo. Nze yeekolera itongwa. Ismail kajje ababuuzeeko abannyonnyole embeera ya Honorable Muhammad Sseggirinya kuba babadde wamu, abennyonnyolere embeera ya Alan Ssewanyana, abennyonnyolere bye babayisizzaamu mu kkomera, okutulugunyizibwa, okukubwa okeereranga ku miggo n'okubabbako emmere. Baganda bange mwenna abaliko temusooka kuvaako, mmwe bali kubeerako. Akakagundi osimuleko yatuule wano. Omuvaako Ismail ajja ababuuzeeko banywanyi abannyonnyole n'ekyaliwo embeera y'Abaganda baffe abali akomera. Ismail nange otuule wano. Isma abantu bannyonnyole okwatibwa ddi era kyekyakukwasa. Omulimu gwange ngera ku ddoboozi muganda waffe ono kale mwe muwuliranga eddoboozi liri wansi ali traumatized mu bwongo, amaze mu kkomera akabanga, tali bulungi. Go ge mazima, obwongo bwe tebunnaseetinga n'eddoboozi lye terinnapiikinga. Semairi bannyonnyole. omulimu gwange ali muvuzi wa bodaboda. Nensalawo olw'okwagala omukulembeze wange Kyagulanyi Ssentamu nkole omulimu ng'ogw'obwannakyewa. Wazannya paati yo, buli omu azannya paati ye. Nensalawo nentandika okufunanga posita. Nenfuna posita ezaalimu eza Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu nenzifuna. Nenfuna n'abaali beesimbyewo mu kitundu kyaffe posita zaabwe mwali ba MP baani ba kansala nenzifunanga. Mu junction we nakoleranga Kyennabweru nentandika okubeerangawo nga ndeeta posita ezo nenziteeka mu junction awo nenzitimba nga nziteekawo. Nga nkeera ku makya nenzireeta nenziteekawo nemmala nenzira ku mulimu gwange nakolanga. Nenzira emisana nenzijja nenzisiimuulako, olweggulo nenzijja nenzikima nenzijjawo nenzitwala. Bakwatadde kati lwali lumu nali awo nga nva okusiimuula bwenti posita, omusajja najja ku mulimu gwange nakolanga ogw'okuvuga bodaboda, najja naŋŋamba mmutwaleko. Bwe yaŋŋamba mmutwaleko naŋŋamba mmutwale e Nansana ku Town Council. Ku Town Council e Nansana wali opposite ne police station y'e Nansana. Olwantuusa awo n'ayimirira naŋŋamba alina munne gwakola ki gwalinda. Embeera awo nenninda, nagenda owulira akola ki akuba essimu. N'amukubira essimu n'amugamba nkoze ekintuuse jangu wano. Mba nkyali awo ngenda okulaba abaami bajja babiri bali bambadde ng'abantu aba bulijjo. Ne bajja ne batuuka ku pikipiki yange ne baŋŋamba banneetaaga. Ne mbagamba munneetaaga nina musango ki?
baŋŋamba tukwetaaga. Nengezaako okwagala kuva ku pikipiki yange nkole ki nziruke. Ne bangoba, omu kyava yantega nankuba engwala nenkola ki nengwa. We nagwa naye nakola ki nampitako mu maaso nakola ki nagwa. We yagwa nze ne mugwa mu maaso nenjagala okukola kyokwetaasa okudduka nankwata ne bankwata jjeekaawo bubi nnyo ne bansitula nengendera ku bugere wansi ne bantwala paka munda mu station nga mbagamba nkoze musango ki nkoze musango ki. Nendako kyakuwa Winnie kuzza tusobola kuyamba tutya Isma. Kyakuwa Winnie Isma kyonna kyomuweereza kigenda mu motuukako era nsobola okukisoma wano. Namba yange kangikupiiningirewo. Kyonna kyomuweereza kigenda mu motuukako. Nyumya bansitula ne bantwala nga ntambulira ku bugere nengenda ne bantuusa munda mu police station. Ne batandika okuncunya awo ne batandika okuncunya ne bagamba muncunya munkuba nkoze musango ki. Ne baŋŋamba ggwe ojja tubuulira kino ekintu kye mulwanira kye mwagala otujjako naffe tukyagala. Ne ŋŋamba ate ki? Ne baŋŋamba naffe ekintu ekyo temusobola kitujjako naffe tukyagala tuyinza kiba. Banzijaawo ne bantwala mu ki mu poliisi munda mu station eri ne banteeka mu gundi ne banzigalya ne bateeka abasibe gye batuukira tubeera eyo. Nembeera eyo naye nga sinnategeera kituufu kikoze eki. Kati embeera y'ekkomera otuuka otya ekigo? Komera baatuuka ne bantwala ne banzija enansa ne bantwala paka ewakiso mu kooti. Ne ntuuka ewakiso mu kooti ne bansomera omusango. Bansomera omusango gwogezaako okubbisa amajambiya. Ne bagunsomera. Banzijaawo ne bansindika mu kkomera. Nengenda mu kkomera ne bantwala e Ssentema. Ne bantwala mu kkomera e Ssentema. Ne ntuukayo ne mbeerayo ne bagamba bano abazze bano bali ku byagundi emisango gye baliko gy'amaanyi gyagundi tetusobola batereka wano kubeera wano. Ne nsulawo olunaku lumu ne batukeeza ne batutwala ekitali. Winnie atuweerezaayo $1.5. Barakallahu fiikum mwannyinaza. Ne tutuuka ekitalya mu mbeera yaayo ne twatuuka nayo ng'embeera yaayo si nnyangu kuba ensula gye twalinga tusulamu nga tusula mu mbeera ya ggaali nnyo. Batupanga abamu amagulu gaabwe gabeera ku mitwe gyaffe na ku mimwa nga y'embeera gye batusuzaamu gye batunyigamu bwetyo mweyo embeera. Naye nga n'embeera ab'ebyobufuzi abaagendera ku lwa Nuupu babadde babayisa batya eyo? Embeera gyabadde batuyisaamu si nnungi era batugamba ab'ebyobufuzi tetubyagala, twagala wulira yadde abyogerako yadde abinyegako nga tebabaagala. Seggirinya embeera gy'alimu si nnungi. Seggirinya alina obulwadde bwa puleesa. Agira n'abeera awo ne bumukwata n'abeera ku buliri ku mufaliso gw'aliko n'atandika okukankana n'akankana nnyo n'akankana n'ajula n'okuva ku kitanda agwe. N'ajja waliwo abeerawo awo abayambako n'amukwata n'amuwanirira n'amuzza naye ng'embeera gy'alimu si nnungi nnyo. Ekyokulya wadde mukola muti? Ekyokulya tubadde tubeerawo ku gundi ekibiina kubanga Ramadan agambye naye agenda contributinga n'akatono k'alina. Barakallahu fiikum. Mubadde mulya akawunga? Ng'ekibiina
kitubeerawo era ekibiina kyensinga okukyebaza ennyo okunnyambira ebbanga lyembadde nga bankwata nga bansiba okunnyamba okulabirira ennyo bakadde bange obbalabirira ne bato bange kuba bankwata nga nze maama nzi taata nga nze alabirira bato bange nze alina onnoonya ekyokulya. Nana agambye ennamba atagiraba. Nana ennamba eri 0701 74 8828 0701 74 8828 konna kosobodde nga nze alina okubalabirira nze alina okunoonya ekyokulya nze alina okunoonya kafiizi n'okulabirira mukadde wange. Era ekibiina nkyebaza nnyo neeyongera nnyo n'okwebaza omukulembeze wange Kyagulanyi Ssentamu neeyongera n'okwebaza omumyuka we Lubongoya mukulu Lutta agambye eddoboozi liri wansi. Munnange eddoboozi liri wansi tannadda bulungi mu mbeera. Aisha agambye tusonda atandika okukola. Ogambye it's a good idea. Ennyongera nnyo n'okwebaza Lubongoya okubanga babeereddewo nnyo basobola okubeera General Secretary n'abanga basobodde nnyo okubeererawo nnyo famire yange ate nange ne bambeererawo nnyo. Neeyongera n'okwebaza omulala ayambye ennyo abaddeko nnyo omukuumi wa Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Neeyongera nnyo n'okumwebaza Aitawa era naye mwebaza nnyo. So okwongereza ku bigambo bya muto wange ono, neebaza nnyo His Excellency Bobi Wine, neebaza nnyo obukulembeze bwa NOP, neebaza nnyo bannayuganda naddala abali mu diaspora abayambako okukola ekisoboka ku basibe baffe babaweereza kamere. Omwami ono aŋŋambye buli wiikendi ekibiina kyaweerezangayo emmere ekitale gyabadde ekigo, naye ebiseera ebisinga n'emmere bagyekomyanga teyabatuukangako. Abalowooza tebafunye okulu we baddolula nti twaweereza ku mmere nti teyatutuukako. Okitegedde? Twebaza nnyo obukulembeze bwa NUP okutubeererangamu. Naye muganda wange ono ekituufu atuuse obulamu bwadda ku zero. Bwe yannyonnyodde ebizibu bye ne ŋŋamba nti si kirungi Keni Africa tweyanzizza nnyo munaaga alyatterako omutwalo. Ne ŋŋamba si kirungi okukeera ku makya netugulanga oba netugulanga ebyennyanja ne tuwa abantu tubawa amalobo beevubire. Tubona engeri gyali owa booda n'alisabye amenye ne ku mavi tusonde ppiki afune ppiki kubanga yali ku mulimu gwa ggwanga. Kuba kiri nti ppiki ye aŋŋambye teyaddamu kufunika, taddangamu kuwuliza mayitire gaayo. Ne bwe yali mu kkomera abafamire baagezaako gigobako nansana bwe baamukwatira baabagamba mujja kusanga buzibu bwa bwereere. Nsaba busabye buli omu ky'osobodde ow'omutwalo ow'ettaano ow'emmeka. Ismail yono Nagafeso General Secretary gwe yapositinze eggulo adde nsaba busabi. Campaign gye tuliko kati yakusondera Ismail Boda na buli mulwanyi omulimu gwakola akimanye nti alifiibwangako. Mukitegedde? Badde nsaba busabi abaana nga bano tubazzeemu amaanyi. Badde nsaba abaana bano tubazzeemu amaanyi. N'ekirala nga mwami Frank Gashumba bwe yagambye nti Bobi Wine akolera Museveni, n'ababuuzizza olunaku olw'eggulo ye Museveni agenda asiba
ate abawagizi be kuba bano baba bawagizi be Bobi Wine bwaba akolera Museveni nope we baya Museveni bano bawagizi ba Museveni kwe gamba asiba abawagizi be ekyo kyekibuuzo ekirala Bobi Wine nga bwakolera Museveni nga Frank bwagera kinoganya Museveni omwana tumuleetedde omuwagizi wosebo tumuleetedde omugulire boda ye wabba Aisha Semu agambye kasooke n'emitwalo 10 mu ddiiro barakallahu fiikum Warem Ivan agambye musindikire ennamba Ivan ennamba eri 0701 748828 madde nsaba temuka uno obuvunaanyizibwa bwaffe uno lwoya lwa mu nnyindo tulina kulwejja ffekka kubanga omwana ono bwe tumusondera n'Itongwa addamu amaanyi agaweereza nange Itongwa wammwe nziramu amaanyi agaweereza neŋŋana nange bwe ziri nsanga bajja kumbeereramu bati we tumulekerera nange Itongwa nzigwamu amaanyi ngamba bwe ziri nsanga abaana bano banyumirwa bigambo byange na buweereza bwange naye tebagenda kumbeereramu badde nsaba tumuzeemu amaanyi tumulage nti here in Nope we are family. Yeah, it's okay. Here in Nope we are family. Bambi badde nsaba buli alina kaalinawo bambi kasindike tumuzeemu amaanyi tumuddize waakiri omulimu gwe naye gwe mukuvaayo nasaasira Brian after this life ngirira empereza ka message tumugatteyo enamba ye sigera gisomera wano tajagalawo wano naye mpereza kahayi mu message oba ku namba eyo gyolaba eri ku WhatsApp tumugatteyo esimu Jamila esimu ereeta Abdul Kikomeko badde nsaba banywanyi tuyambe omwana ono tumusondere piki akole badde nsaba banywanyi tusondere munywanyi wa fone yakava mu kkomera kozo omazeyo bbanga kibakusiba mwaka ki bansiba 221 nga yakatandika amaze omwaka mulamba n'emyezi egigwamu mu kkomera kakati mbadde nsala buli omu kyosobodde kimuteereko si mubbi teyatta muntu teyakola ki bati ekimukwasa kutimba bipande bya His Excellency Bobi Wine n'abakulembeze ba Nope ab'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo badde nsaba busabi bannange tumubeereremu Nakato thank you dear badde nsaba tumubeereremu bannange temudduka tusigaddewo abantu 279 waliwo mwannyinaze Aisha yatusuubize 10 ndowooza lyerina eri barakallahu fiikum eno mubeezi yatusindikidde 10 barakallahu fiikum mpereza ku kitabo ekyo ne peni barakallahu fiikum Aisha Sewava barakallahu fiikum naye atusindikidde emitwalo 10 barakallahu fiikum Emmanuel agambye olunaku olw'enkya mitwalo 10 emirundi 2 mitwalo 10 times 2 olwo yasindise ogumu ekitundu tuba ne ssente mmeka twala 21 n'ekitundu badde nsaba tuli abantu 281 wallahi buli omu bwakwata kyalina tukiwa munnaffe ono tumufunirayo ka boda tumuddiza omulimu gwe munnange kiba kituzaamu amaanyi buli mulwanyi waali okulwana kubanga tuba tumanya nti abantu baffe
batubeererawo tulwana tuli bagumu tulina backup y'abalwanyi baffe sema Uganda agambye kasindika emitwalo 2 barakallahu fiikum tweyanziza nnyo tulinde wano gijje tugisome Julius agambye agenda kunkubirako Julius ye nga bulijjo ne kaddata akagulanga agenda kunkubirako Sumi Salimu agambye agenda tusindikira emitwalo 5 nyono amsendinga emitwalo 10 Anifa Mutebi barakallahu fiikum agenda tusindikira so tudde nsaba bannange muganda waffe ono tubeeko tetumukolera badde nsaba busabi buli alina kyasobodde akimusindike piki bwenaaba eweze mbalayirira agenda kujja wano abeebaze weewaawo wali wano mwannyinaze nakatumire okay mwannyinaze wange ya tubadde tusaba busabi buli omu ambiirwa agambye ajja tusindikirayo emitwalo 3 enkya barakallahu fiikum naye nga badde nsaba busabi banywanyi Besemera Sarah again he is fine asirika nnyo of course he is not fine being detained for 1 year and almost a half naliwo wanatuteereddeko 10 omulala yani erinnya Hanifa Mutebi barakallahu fiikum Allah akuwe ky'osinga okwagala Amiruna agambye ajja tuteerako emitwalo 2 olunaku olw'enkya waliwo wanatuteereddeko omutwalo erinnya si anti tejjidde ku sendiweevu tweyanza barakallahu fiikum badde nsaba busabi banywanyi omwana ono mumubeereremu tuve wano olunaku olwaleero ng'olugendo tulutambuddeko saawa eno tulinawo emitwalo 32.5 Aisha Semu barakallahu fiikum saawa eno tulinawo emitwalo 3.2 adde nsaba buli alina ky'olina baana bano ffe tulina okubabeererawo ffe tulina okumuzza engulu bw'ataaba ffe agenda kubeera ani lwoya lwa mu nnyindo tulina kulwejja ffekka nga bwe twakola omukazi wa ssanya netusonda kakapito naakolwa kasaaluunike tukateekamu kapito aliwa emitwalo gyali 89 nadda engulu era essaawa eno asobola okufunira abaana be ekyokulya Ismail sigenda musabira mmere ngenda musabira mulimu yeegulire emmere Ismail sigenda musabira mmere ngenda musabira mulimu yeegulire emmere buli lunaku badde nsaba banywanyi contribute with anything little you have mukazi omukadde eyawaayo eppeesa Mukama yamubala awadde nnyo okusinga abakadde waliwo atusindikidde emitwalo 6 n'abaamanya ge Rebecca Munyagwa atusindikidde emitwalo 6 barakallahu fiikum waliwo agayinza ennamba sigirabe ennamba eri 0701748828 names of Abdul Chikomeko tugattiddwako emitwalo 6
muganda waffe tumufunire piki omulimu gwe yakoledde batono abagusobola. Waliwo atusindikidde omulala emitwalo 15 Eva Nakkazi, emitwalo 15 kuva wa Eva Nakkazi. Barakallahu fikum. Kirifu Kangave agambye agenda tusindikira emitwalo 3. Evelyn atusindikidde yatusindikidde 15 ekikyasembyeyo. Barakallahu fikum. Saba w'ekitiibwa Allah oba Yesu Kristo akuddizeewo buli ayinako owadde omwana ono Allah abawe kye musinga okwagala, abakubisizeewo omulwanyi waffe ono. Buli oyamba ali mu buzibu ndowooza ye kapita asinga bw'oba otadde mu bizinensi yo. Ndowooza eddiini yonna ekyogerako tewali mukuumi wa ssente. Era z'ensonga kisisoma butabo bwa motivational speaker bannakalakatanga empuuta nengaggawala. Teri amanyi bwe wafuna era teri amanyi bw'okuumye ssente. Ow'ekitiibwa Omukama Katonda yamanyi enkuuma y'essente. Waliwo atusindikidde omutwalo ezijjira munayi ku mobile money nja basoma, ezijja ku mobile money ye Uganda nja basoma. Aza mobile money wana amannya tegandeetera nga nkyali ku live. Lwatereddeko omutwalo 10 mutwalo munayi Mukama akuddizeewo. Webale contributinga ku boda eya mwana mulenzi ono muto wange. Webale contribution yo, webale contribution yo. Piki basajja ba Museveni gye bamubbako nga bamulanga okuwagira Kyagulanyi. Barakallahu fikum. Waliwo atusindikidde emitwalo 6 omulala. Yani erinnya kibaza sendiwe Evan Brian Nsereko atusindikidde emitwalo jademeka 6 egisembyeyo. Barakallahu fikum. Waliwo agambye mwatsabu nsindise emitwalo 6 esatu jajoja soda, esatu ja soda sitegedde oba wo anyway alabika wo, esatu ja soda, esatu ja piki. Barakallahu fikum. Bannange mwebali. Kirifu Kangave atusindikidde, Kirifu Kangave atusindikidde emitwalo 3. Barakallahu fikum. Webali nnyo, webalire ddala. Pereza ku calculator nga tewa akasente ke tulina. Olunaku olwaleero ng'ebintu bisoose ku campaign. Badde nsaba tubeeko we tutambula. Mwana ono tulina omugulira piki. Tumulage nti bannange batubeereramu. Naye naffe tubabeereramu mu kaseera k'obwetaavu. Tubabeereremu mu kaseera k'obwetaavu. Kiyambeko n'abalwanyi abalala. Obutagamba nti bw'owagira Nuupu ofiirwa bino, bw'owagirwa Nuupu ofiirwa kino, ofiirwa kiri. Munnange buli lw'okolera omwana ono ekintu buli mulwanyi omuzzaamu amaanyi. Badde nsaba buli alina ky'olina kiteekeko ennamba yeeyo gye tupiinize. Pulasi 1.5 pulasi omutwalo, pulasi omutwalo 10, pulasi emitwalo 6, pulasi emitwalo 15. Etoni Mubeezi atusindikidde emitwalo 10. Mubeezi barakallahu fikum. Barakallah. 15 pulasi omutwalo, pulasi
emitwalo 6, ulaasi emitwalo 3, ulaasi emitwalo 10. Tulina emitwalo 73 n'ekitundu. Tulina emitwalo 73 n'ekitundu. Badde nsaba tuyambe muganda waffe. Omuganda agamba ozaayanga n'otafiisa. Twala 2 n'ekitundu. Tweyanzizza nnyo muganda waffe, tweyanzizza nnyo. Muganda agamba ozaayanga n'otafiisa. Terako kali kirete. Kakati muganda waffe yali yazaawuse. Kubanga bw'obeera mu kkomera, obeera mu busibe. Baba yazaawuse tumutandikirewo obulamu. Muganda waffe Namubiru mwannyinaze agambye balansi wanca. Insha Allah. Weebale munnange vyoni. Emitwalo 2 n'ekitundu. Ebasindise. Twalo 76 gye tulina. Badde nsaba buli omu ali ku live eno. Baako ky'okwata eno kampeyini y'okusondera omwana piki tandise leero. Erina okuggwa oba mu wiiki eno. Muganda waffe afune omulimu, afune kyalya. Ate nga zino zimusindiza ale tannazirya. Kyova olaba mbapeeka ne mbagamba bannange buli omu leeta ky'olinawo tufune piki mu wiiki emu. Ng'ate ze mumusindikidde okugula piki tannazirya kuba ekyokulya. Ate nakyo kyetaagisa. Bannange mbasaba tambuza vidiyo eno buli munnayuganda aliko. Nsaba buli ali ku live eno tambuza vidiyo. Muganda waffe ono tumusondere ssente. Tulinawo emitwalo 6 mu mmeka zigira mu lugundi okupata nayo. Tulina emitwalo 76. Mbadde mbasaba kampeyini leero lwe lunaku olusooka. Bannange mbadde mbasaba we are family. Tubeereremu omwana ono mwaka mulamba n'ekitundu mu kkomera. Suubira nti waliwo asobola okugudda eyalinga ku baganda bange mu abalinyewala. Abaana abeewaayo ku gulawundi kuno mubafeeko. Abaana abeewaayo ku gulawundi kuno mubafeeko. Mbadde mbasaba mumufunire omulimu. Fatima agambye even you don't have a job, this is a job. Ebigambo byenjogera mulimu guno bujaasi. Era ebigambo byenjogera ne ku YouTube mbiteekako nenfuna emitwalo 2 omwezi agaddata. Guno mulimu. Toyinza kugamba muyimbi nti toyina mulimu ng'ate akozesa bigambo na ddoboozi. Kale nange sirina mulimu. Osobola okugumpa mpitireko ewuwo. Anifa Mutebi atongedde emitwalo 10. Bannange tweyanzizza mwannyinaze kati tulina emitwalo 86. Mwana ngambye naye toyina mulimu. Fulaza emitwalo 10. Emitwalo 86 bannange tugirina. Emitwalo 86 tugirina. Kibanga bonna gamba omujaasi nti toyina mulimu. Kiyasalawo kulwanirira nsi oba kukuuma nsi. Buno bwe tukola kye bayita okuba omujaasi. Yegwe omulimu osobola okugumpa, osobola okwetulisizaako bo mu ggwe nzijeko mu kampani yeeyo nkozesa onoogumpa mwannyinaze. Tosobola. Lwe tugisaba yekolera ogenda kundeetera obuzibu. Yekolera oli bbomu. Yekolera nedda bajja kugamba funding obuyeekero. Manyi batuyita bayeekera ennaku zino bano baatya abajebe. Bajja kuŋŋamba funding obuyeekera. So bannyinaze ne baganda bange tulina emitwalo 86.
Badde nsaba olunaku olusooka ku kampeyini yaffe ey'okusondera muto waffe ono pikipiki egende mu maaso. Buli kyolina namba eri 0701 748828 newe kaba katono katya bannange you are welcome. Tukwaniriza mwana amaze mu busibe mwaka mulamba n'emyezi egigwamu. Today sinza mmuga nti katukupangisize njo, sinza mmugamba nti amutwale wa misa kyoli akatogo tugulira akatogo kuba nenca Rebecca Munyagwa atongedde emitwalo 6 Edi Sempe bwana yagaika atuteereko bannaye barakallahu fiikum. Mitwalo 6 tweyanziza. Edi naye agaika nkuteereko. Omwana sinza muga kankutwale waluna mu birungo gulira akatogo kuba nange nca sirina. Teni analyaki. Lwaki mutambuliza mu nsawo yange? Oba lwaki oli aba mutambuliza mu nsawo? Lwaki ayitawo oba otambuliza omwana ono mu nsawo? Tumufunire ensawo eyiye. Tumufunire ensawo eyiye. Mwana esokoolera nga agende yeegulira akatogo ewaluna mu biro. Badde nsaba muganda afoomu buli alina kyolina kyosobola kyonna ziramu kimuteereko. Bwe alinawo kyolina kimuteereko. Sabye busabi. Mitwalo 6 ase mitwalo 6 tulinawo emitwalo nno 92 banywanyi. Badde nsaba kampeyini olwaleero lw'olunaku olusooka tugikube etteke tugiggulewo, omwana ono afune enziruse eya piki. Nsabye busabi lwoya lwa mu nnyindo era nja kujjanjibalage bagambe muganda wange piki yeyiina agifunye. Badde mbasaba tekako kyolina kyosobodde. Omuganda agamba atamanyi mpewo y'emagombe yamma omufu olubugo naye atamanyi nnaku ya mukkomera ne byofiirwa ng'oli mu kkomera yamma avuddeyo akalimu. Abaana bano si bangu bagenda ne basaba mirimu ne bagiba. Brian Nsereka tusindikidde emitwalo 68. Tweyanziza nnyo Brian Nsereka barakallahu fiikum. Tweyanziza nnyo kama akuwe ky'osinga okwagala. Tweyanziza nnyo. Nkanda waffe bw'omumma tomumye oba tomanyi nnaku ya muntu ava mu kkomera. Abaana bano si bangu bakuweebwa mirimu wonna. Abenzi nze olaba waliwo abaana abatalina na views abalina obulango ku mikutu gyabwe gyazi Facebook biki nga balina obulango tebalina na following nga gye nnina. Naye mubadde mukimanyi nti nze teri ampa bulango. Ale bagaye nti ofandinga obuyeekera. Waliwo yagezaako okubumpa ng'alanga bumba bwa mmotoka. Bala bateeka bu trackers mu mmotoka. Ekyamutuukako baamugamba musapootinga obuyeekera. Yeekolera kati gwe muteeka mu ssente akulange musapootinga obuyeekera. Kati ffe teryagala twesembereza. Tinva nsaba tulina kweka mwana ffekka atalina muka mwana zira muloko yeeka mwana yekka. Olunaku olwaleero ffe tulina okweka mwana ku nsonga y'omwana ono. Ffe tulina okweka mwana ku nsonga y'omwana ono bw'otamuwe. Museveni yali ayagala omutta yanaamuwa. Bw'otamuwe Gashumba asiba atuvuma yanaamuwa. Bw'oba toyagala mwana wo teri ali mu kwagalira. Mbalayirira mmwe mulina okwagala abaana bano kuba mmwe baabwe nabo be bammwe. Mmwe baffe naffe mmwe bammwe. Mmwe baffe naffe ffe bammwe.
munnange mmwe mulina okuyambako badde mbasaba alinako olina kateekeko omwana ono tumufunire okada tumukunire booda adde ku luguudo nze sisobola kunoonyeza kyakulya wangaye gwalabirira nnyoko gwalabiriranga batoobo gwe eyabasomesanga nze sisobola somesa batoobo sirina wennina basale sirina na ssomero ate sirina lusuku yonna yakugagenda osimamu ekiwogo bagenda otema amatooke Museveni wootabadde nno Museveni atugee tuliyenga muwogo kati ate sisirina nnimiro mwengenda kukusimira muwogo kati kankunoonyeza ennimiro eyiyo weesimirenga muwogo banywanyi naye batugee tulye muwogo omwana ono tumuyiggire ennimiro eyiye gye bayita booda emufunirenga muwogo sindika koosobodde leero lwe lunaku olusoose ku kampeyini eya booda nva wano nga tulinako we tutuuse booda bambi temudduka ate n'obubaka mu bwongo eyo temuvaako bambi temuvaako nsabisa kisa bambi temuvaako temugenda comrade tumugulire booda bambi temuvaako nsabye busabi siragidde lwampaka mmenyene ku mavi mutambuze n'obubaka bambi temuvaako wabaddeko 5 ku live nga tukyali ku mulamu ogwasusa ogwa Gashumba tusigadde 218 ente mujagala mu mata yo temujagala mutwagalako bigambo ffe temutwagala bwe tuddukirako gye muli mwagala energy yaffe mu kulwana ffe temutwagala ku live ne tubaako abantu 5 bwe nakoonye ku kyokuyamba omwana abadde mu kkomera omwaka mulamba nga tebamusiba lwa kukuba muntu tebamusiba lwa kubba tebamukwata ki bamukwata kutimba bipande ebyabakulembeze baffe okubunyisa enjiri mudduse tusigaddeko 231 ffe abantu ababadde 5 bannange nedda tweyambe ffekka na ffekka tukikole tweyambe ffekka na ffekka waliwo muganda affe atuteereddeko emitwalo 2 barakallahu fikum muganda affe atuteereddeko emitwalo 2 erinnya yani Brian ani teereddeko emitwalo 2 munnange tweyanziza nnyo tweyanze piki tugitwaliriza tujja kugigula manyi kibi nnyo we are noob naye mutuyambe tubeerere ddala nuupu waliwo ŋŋambye musomere MTN namba yange hadi kagundi kapapula muno mulimu MTN namba buli omu kyosobodde bambi bantu beegayirire babuulire kyoba osobodde kyonna ku lw'ekibiina njagala ka pikipiki nsobole okuvaamu eno embeera nsobole okuddamu okulabirira bakadde bange ne baganda bange baddeyo ku ssomero kuba bantadde nawulidde nga mwenda bagenda kuddayo ku ssomero ne simalina mu butuufu ka fiizi gye ŋŋenda bakafuna bati kuba oli we mbadde nga nvuga akapikipiki nga nsobola obbanoonyeza taamu tebagisomye taamu tebagisomye lyonna ebbanga olw'omwaka ogumu n'ekitundu gwe mmaze mu kkomera yonna ebbanga babaddewo nga tebasoma naye kati ke bandabyeko bajja basobola okuddamu okukola kyokusoma enamba eri 0773 eya MTN 0773 97 17 57 kanji bateerewo nayo MTN eri 0773 97 17 57 0773 97 17 57
MTN amannya ge gamu Abdul kikomeko namba zezo eya Airtel 070 74888 0701748828 in names of Abdul Chikomeko yambe comrade waffe watabe fana berani muyambe comrade waffe MTN eri 077 kyosobodde banywanyi tuveewo nga tutambuddeko waakiri badde nsaba busabi ankyakkereya banywanyi bange mwenna abali ku live eno bampite mu dduka leero kampeyini lwe lunaku olusoose badde nsaba tugende ovaawo katulina we tugituuseeko sabi busabi siragidde menye ku mavi comrade waffe tumusondireko afuna akapikipiki nsabye busabi siragidde nsabye busabi siragidde badde njaga tugende okubuuka olunaku olwaleero nga tulinawo waakiri akakadde kamu mu 2,000 buli lunaku okumala wiiki nja kubajjukizangako ku pikipiki y'omwana omu tumufunira akapikipiki waliwo atusindikiddeyo omutwalo wano barakallahu fiikum agambye atya nakato waliwo atusindikiddewo n'ebiri MTN atusabye MTN atuteereddeko ebiri twalo n'ebiri waliwo atusindikidde ogumu omulala mutwalo ebiri badde nsaba tuveeko ku live eno nga tulinako we tutuuse buli mu wiiki emu tube nga tufunye ppiki bwe tulisobola empya tuligula empya bwe tulisobola ekozeeko tuligula ekozeeko aziro ngaazi ppiki ereeta emmere ku mmeeza y'omwami ono waliwo atusindikidde omutwalo kwe MTN omulala ne waba watusindikira n'ebiri mutwalo n'ebiri emitwalo ebiri tweyanziza nnyo tweyanzeeye naye musindikeeko sabye busabi siragidde menye ku mavi era mbakakasa oluva wano ŋŋenda kusasulako ku ppiki eyo mu kibanja mpola nze nzije mbalaga receipt nti ppiki y'omwana ngitandiseeko kale mugaano sonda esigaleyo sezale zimusozo sonda zife oluva wano ŋŋenderawo kusasula ku ppiki ne deposit gwe muba mumpaddeko yenna olwaleero oluva wano tugenda ku depositinga ku ppiki oluva wano ssaawa eno kati mbadde mbasaba mutuyambi mukushayalinga obubaka buno newe walinayo munno abe UK mumpeereze ku ssente za booda nsabye busabi y'omwana eyamaze mu kkomera omwaka nga yasibwa lwa byabufuzi abe USA munsindikire ku ssente za booda ey'omwana bakwini abe Jordan konna koolina tukaaniriza abe Oman abe Saudi Arabia abe Kuwait bakwini abe Dubai ne baganda bange abe Dubai munsindikire kasente konna koosobodde Abu Dhabi Dubai Sharjah ne walala buli omu koosobodde sindikiraako maliriza ensonga eno aye bale atusindikidde omutwalo tweyanziza mutweyanze ndaba oba mutwalo giyinza okuba 10 ninga mutwalo nanga yekolirwa yakubanja aye bale Robert asindise mutwalo barakallahu fiikum oluva wano
zonna ze muba munsindikiddeko ŋŋenda kusasula ku piki. Kati wembasabira n'obuwombeefu obungi olunaku olwaleero deposit asooka tugende n'awerako ab'e Sweden, ab'e Denmark, ab'e Norway, ab'e Germany, muliko bannaye muli bwe muwangalira mu nsi. Ennamba eri 0701748828 ereeta mannya gange ag'omukyalo Abdul Kikomeko. John tweyanzisa kugambye omutwalo gumu n'ekitundu. Barakallahu fiikum. Ngenda kusasula ku boda olunaku olwaleero. Tinaakuwa kitessanyu. How proud will you be ng'olina omuntu gw'okyusiriza obulamu? How happy will you be ng'olina omuntu ng'alina abantu abafuna ekyokulya lwakubanga gwe, abantu be bafuna ekyokulya lwakubanga gwe wamuwa omulimu? Lujja Shafiiki Mutwalo, barakallahu fiikum. Onoowulira oti waliwo omuntu alina omulimu olw'okubanga gwe. Tubensabira banywanyi tuzanye paati yaffe nga muzanye yammwe, twebeereremu. Ekigambo twebeereremu oyinza okukirabira ng'ekyokungulu naye kiri diipu nnyo. Twebeereremu, mbeereramu nange nkubeeremu. Ruthka yagambye ennamba mikwano, ennamba eyo gye mpinizeewo 0701 748828 0701 748828. Waliwo agambye ga Bobi Wine amuwe ssente. Ono abadde mu kkomera ng'ekyokulya baleeta, ng'era ne famire yaabwe bagiwa ekyokulya kuba mama we simusotante yali anfuufu, abadde ng'alabirira. Era Bobi Wine yamuggyeyo oba Nuupu yemuggyeyo. So next time bw'oba ojja ogijimbukana lowooza, think twice. Mitwalo 10 nyono wannange, mitwalo 10 tweyanzanya tweyanzige. Secondly, Omuganda agambe yali afudde bw'alemala weebaza. Ono bamuggyeyo emagombe, wakyaliyo abakyali emagombe abayina okuvaayo. Babiri agambye oyo munyampi yeyanyampira anyway, abadde agamba oli badde ayogera. Okay. So yali afudde bw'alemala weebaza. Ono kibiina kyamununudde. Watusindikidde emitwalo 6 kw'emitiini. Tweyanza nnyo munnange. Anziza Robert atusindikidde twalimika atwongedde. Robert atwongedde atwongedde. Tweyanziza nnyo buli omu mu kiti kyo bannange. 2010 tweyanziza nnyo. President bw'aba alina gwanunudde emmannyo g'empisi kyabuvunaanyizibwa nnyo. Yali afudde bw'alemala, kati ffe tumutandikirewo. Ffe kati katumutandikeko ebweru tumukyusize ku bulamu. Ate nsaba busabi lwaleero oluve wano ngende nsasule ku boda boda ngidipositingeko. Ate nsaba busabi banywanyi, kyonna ky'osobodde bambi teekako, kyonna ky'osobodde, kyonna ky'osobodde teekako.
kyonna kyosobodde banywanyi tuli 19 mu banna abasigaddeko wadde twatandise tuli 5 nga nkyayogera ku Gashumba twabadde bangi. Ruth Kaye ereeta kikomeko mukwano, ereeta kikomeko Abdul kikomeko yeeyo munnange tweyanziza nnyo tweyanze nnyo. Kyonna kyosobodde leero piki ngenda gisasulako nze mbagambe kati tutuuse wano naye badde nsaba nnyo kampeyini ene kulebe 1 week ate ke mumusondedde aleme kukalya kubanga omulamo gwa piki kumufunira kyakulya. Leero lwakumeka lwakuna. Ruth Kaye tweyanziza mukwano zituuse barakallahu fikum yatusindikidde ebyo 10 tweyanziza nnyo. Yesu Kristo akuwe mukyosinga okwagala. Kyonna kyosobodde sindika bambi sabya busabi siragidde kadde nsaba tugende okuva wano tuzitowamu. Kajoba David weewaawo taata neebaza mwenna abasonze n'abakyasonda tusiima bongerwa. Neebaza mwenna abasonze n'abakyasonda nti tusiima bongerwa. Badde nsaba mu ddakiika entono zensigazza ate ngende ku interview ku the flashlight nyongera okukunamya Gashumba kuba mutuufu nange obudde buntimaye nange obudde baana ba mama buntimaye sigazza eddakiika 3 wano mu ddakiika 3 badde nsaba at least nveewo nga tukuŋŋaanyizaawo oluva ku the flashlight ninde kundeeba nsasule ku boda y'omwana ngenda kubalaga step by step watutuuse. Badde nsaba busabi tubeererewo tweyanzizza batuweerezza 15,000 barakallahu fikum. Badde nsaba busabi badde nsaba banywanyi. Weewaawo David, weewaawo muganda wange. Badde nsaba yes Aisha asema mbuza tuyinawo kinzigira mulok ngende kinziremu gatta kati nga bwe tugatta si kya buvunaanyizibwa kuva wano nga sibabuulidde kiri mu ggwanika. Teeka mu kalikyuleeta saasoma. Abwengattagatta bannange badde nsaba buli omu nekyosobodde kyoba otuteerako tumalirize ensonga eno. Bas 1.5 plus plus kyonna kyosobodde osookussaako baganda bange 1.5 plus omutwalo plus omutwalo omulala
plus twalo tena tukubye enkata omulala ebiri abana ateereddeko emitwalo ebiri teyanziza nnyo world limit emitwalo ebiri teyanziza nnyo barakallahu fiikum barakallah plus emitwalo ebiri plus ebiri plus 15 plus ebiri plus twalo plus twalo esatu plus twalo 10 plus twalo ebiri n'ekitundu plus twalo 6 abaana atusindikidde omutwalo n'ow'ebiri barakallah era plus emitwalo 6 era plus twalo ebiri era plus omutwalo abana agambye ntaddeko emitwalo 10 tweyanzizza mpayasi kayabula tuteereddeko ogumu 10 fiikum barakallah emitwalo ebiri nawo akakadde kamu mu emitwalo 7 n'ekitundu tulinawo akakadde kamu mu emitwalo 7 n'ekitundu akati abangenda ku the flashlight badde nsaba buli anaalaba live eno oluvannyuma tuyambiseyo nekyosobola namba eri 0701 748828 ereeta Abdul Kikomeko 070448 owa M10 0773 97 17 5 0773 97 17 5 kyonna kyosobodde muganda waffe amaze mu busibe akabanga tumusondereyo omulimu baraka allahu fiikum tuvudde ku live eno tulina akakadde nsigira mu clock kadde kamu tulina akakadde kamu mu emitwalo 7 n'ekitundu buli asonze nkwebaza naye kampeyini eno mu wiiki ejja leero lwokuna mbadde mbasabe ggwe tubenga omwana tumugulidde piki badde mbasaba tubenga omwana tumutuusirizza piki kwe kusaba kwange ate akasente ketusonza ate aleme kkalyako mmere kakati good enough waliwo obuyiseemu egyo emitwalo 7 kyajja okulyamu emmere akakadde tugende tukasasule ku piki mu wiiki emu buli lunaku nja kuba nsasulako okusinziira ku kyemunaaba musindise mu wiiki emu badde nsaba tubenga tumazeeyo okada oba giyite bodaboda muganda waffe tumufunire omulimu
sibe bulungi flashlight ongera kunamya Frank Gashumba tufunyewo n'omutwalo omulala kakadde kamu mu emitwalo 8 n'ekitundu kakadde kamu mu emitwalo 8 n'ekitundu nja kuba mbanjulira step by step. Aisha Sema ngambi nja kusindika paka nga boda tujimaze. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Kadde kamu mu emitwalo 8 n'ekitundu zisuze mu ggwanika lyange. Waliwo n'atusindikidde 3,000. Tweyanziza nnyo tweyanzige 3,000. Barakallahu fikum saba w'ekitiibwa Allah kikubalireko akuwe ale ky'osinga okwagala owe 3,000 Allah akuwe ky'osinga okwagala. Mukadde yawaayo eppeesa Mukama yamubala nti awaddeyo okusinga abagagga bannange ozituweeredde mu mutima ogw'okwagala. Tweyanziza nnyo tweyanzeege mukwano Mukama akuwe ky'osinga okwagala. Vuddeko bannayika ngende ku the flashlight anti Frank Gashumba yafunye platform za TV ze sigenda sikyaya ku TV bw'abajega kati kangende eno Obwakabaka bwange bwentegeera mu bwengula ku YouTube channel ez'enjawulo musaanyewo ngene ikolera itongwa sibe bulungi mweraba abagala okuyamba batabadde ku live eno abanaagiraba mu recap enamba eri 0701748828 abuuziza how much is a boda empya ndowooza eri mu bukadde 5 mu emitwalo 8 obukadde 5 mu emitwalo 8 bwe bwetaagibwa sawa tulina akakadde kamu mu emitwalo 8 ne mu 8 kuba zibadde n'ekitundu wabaawo atuweereza 3,000 teri ku bukadde 5 mu emitwalo nga 8 etambulira mu 6 5 8 bwe wato kadde 6 5 8 weewo weeri mukama wange Suna Mulangira. Okay, tweyanza nnyo banywanyi tweyanzeeki sibe bulungi mweraba naye temwerabira ngenda kuba mba update nga waayo tutuuse ne ze tulinangawo buli Wednesday ono ate nsabola okuna olujja lutuuke nga piki y'omwana ngimaliriza mugugu ogwo ngwambadde bwe munnaye bwe situukiriza ate nange ngenda swala bagamba basitulago bagamba balina amaloboozi bagamba boogera ne bawulira kapiki obupiki kamulemye okusonda kapiki obupiki kamulemye okusonda olubaawo simanyanga wiyandupu tulina amaanyi yes tubalage nti tugalina nze yekolera itongwa sibe bulungi mweraba.